basajja mmwe ne mukwata omulambo ne mugutwala mu parliament ya dictator gye muga nti ekyamazima si yaffe lwaki tetusobola na kuyisizaayo tteeka lyonna naawe aleeta electoral reforms otulimba bulimbi mu Harvard wasoma kinga tosobola kuwolereza basibe bo mukolerani ababaka baffe abalungi ab'ekibiina kya National Unity Platform mbabuuzaako mwena gye musinzira okubanga mutuwagira yenze kanka capital ero nakoze nze ka Hannington Kasagaali eri mu East Prime Production balina bebakolako mbebaze ebbanga lye mumaze nga mutuwagira n'olunaku olwaleero tulina ensonga zetuzze okubaganyaako ebirowoozo. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Nina akatambi kwe ngenda okusinzira kankabateereko mangu kana akatambi nga kakiikiridde ebimu ku bigambo bye tugenda okusinzirako okubaganya ebirowoozo. Bino bye bimu ku bitono n'abalala benja okugattamu mugenda kubiwulira okwo nga kwe tugenda okusinziira okola program y'olunaku olwaleero. Kansooke mbazannyira ebigambo bino olwo tulyoke tujje okutandika okuteesa ku lunaku olwaleero. basajja mmwe ne mukwata omulambo ne mugutwala mu parliament ya dictator gye muga nti ekyamazima si yaffe lwaki tetusobola na kuyisizaayo tteeka lyonna naawe aleeta electoral reforms otulimba bulimbi nti lwaki nti eri be batusinga obungi parliament Museveni yagiwamba ne mukwata omulambo ne mugutwalayo ne mugujjayo ne muga nti eri bw'aba dictator era neno tebajja Wongo. just Sanyonyi emmotoka dictator gye yamuwa mu kitiibwa kye ekyaloopo ya bukadde 450 ekifo kye buli lunaku asaasaanyizibwako obukadde 7 alina emmotoka 3 okuli eyo obukadde 450 liidika n'endala etwala abasirikale n'ewaka wali abasirikale dictator be yamuwa dictator n'amuwa n'abasirikale dictator n'amuwa liidika emuggulire ekkubo dictator n'amuteera obukadde 7 buli lunaku okuddukanya emirimu gye ye n'abikwata n'abigenderamu mu kitiibwa ono ali mu bukadde 450 onule emmotoka gy'alina ali supposed kulinnyamu ye na mukyala we n'abalala babasiimye bw'aba takutaddemu tekutambuza dictator yagimuweeyo si dictator ng'agitambuliramu dictator eyakiriyalinga emmotoka etayitamu masasi mu Africa eri wano yokka opposition leader ng'agivuga oyo dictator nnyo ngamba nti ye loopo kyali kizibu nnyo nga tasobola kuvuga mmotoka ye nga dictator yalino gimuwa naye ekigivugisa ye kufuna kitiibwa nga dictator ye yagaana Secretary General owa law school ya Harvard okujja okuwolereza Yanti yambadde amagandu. yali owa Harvard akanga Ennyo. naye mwami Lubongoya mu Harvard wasoma kinga tosobola kuwolereza basibe bo mukolerani mu nuupu okubaako kyokola ng'omukulembeze kimulaga nti okuba mpuuga oba tiketi ogikutteko mbalamusizza nateera nze gwe mulaba wano banzaala Masaka eyo mu Kitengeesa bw'oyita mu Kitengeesa mu katawuni kaffe ogguka ku nsala eyawula ekyalo ekiyitibwa Mizinga ne Lwannunda we wali nnya banzaala bamuyita Namiro Harriet Diana ndi mutabani wa Ssenkungu Peter ow'e Masaka katikkiro w'ekika ky'Ekinyomo ekinyanjuza bazadde bange nakula manga ngamba ng'alina ekigambo kyayogera nti enda zizaala amabeere ne gayonsa enda zizaala olubuto gye bayita enda zizaala amabeere ne gayonsa waliwo n'olugero olulala lwe batera okugerera ku mabeere baga kitalo mabeere kitalo mabeere n'omugumba atayonsa agamera nsinziira wano okukubagiza abantu berubaga obudde bwe mwafiirwa nga mulonda empumumpu mu kaseera bwe mwalondera Kasibante
Moses bwe bange eyo yentegeera gye yayina luli yali mpumumpu ente omanyi bwe twali ewa mmange era erwa nnunda tetwazanya nnyo ku kyalo mama waffe yatukuumiranga nnyo mu bitabo yali mukyala musomesa kaakati bwe twabanga tugenda okusomerwa nnunda nga kyasinga erwa nnunda primary school mbonna basome bwe twasomerayo ffe baali bamuyita bana basome kubanze nava mu family ye NRM kati eyo ku kyalo mama waffe yatutangiranga nnyo ffe okusamba akapiira ne bato bange abawala okuzannyisa empumumpu ngenda kwogera ku basajja nga ntandikira ku Kasibante Moses abafaanagana abayita kwegamba abaddira empumumpu ne bagikubamu obuti ne batandika okukaaba mo etambule ntandika nkubagiza abantu be Lubaga kubanga mmwe temwakoma bukomi kulonda abo Kasibante Moses ate mwaddamu mwalondako ne Betty Kamya era emyaka egyo gyonna olwo nakafaananyi ndooza kankajjukire Kasibante Moses lwe yagenda n'awangula omusango gwe yawaabira Katongole Singi oba mugujjukira kansoke mpiseewo ebintu bino ndyoke mbabuulire ensonga nzijjukira nawangalira nnyo mu Lubaga kuba ne natandika okukola amawulire nali wa Pastor Iga era kiri mu Lubaga North eyo Kasibante bwe yawangula omusango nalaba omu ku baasinga okujaganya ate yali mutabani wa Betty Kamya saawa eno nga RDC wa President Museveni ayitibwa Kasibante naye ayitibwa Kasibante by then okumwawula ababiri Kasibante oli twamuyitanga Dimeya sebo oliyo otya yali mukwano gwange nnyo ebisajja mukwano gwange ng'omuntu kakati nalaba nga bawangudde Katongole Singi mu kooti ntandise mbajumiza kana akaboozi yoke ngende mu kuteesa ku lunaku lwaleero fe abazze beetegereza Kasibante Moses mutuufu ebisajja biibyo byabasala waliwo abasajja ebisajja abantu bamu bakikuyita kuvuma nedda ebisajja mutegeeza ebinene big for nothing kakati bwe nalaba nga awangudde Katongole Singi neebuuza Katongole Singi asinga Kasibante Moses sente lwaki akkiriza eyo nenteekateeka ez'okuba nti bano ba Kasibante batandika okukolera dictator gye zaatandikira nalaba mutabani wa Betty Kamya ng'akyali muvubuka muto kati RDC Mulamba yaliwo empigi eyo jjo ono omusajja yali RDC wempi doza bamutukoze transfer nja kumubuuza ku mwami Kasibante yabadde ne wave yatalwomwa yabadde Kasibante twamuyitanga Dimeya tabani wa Betty Kamya ng'ajaganya nnyo nga Kasibante Moses awangudde omusango nemmanya kati awo nze nge yakulira mu family ye NRM nemmanya kati awo wateekwa kubawo abaddeyo underground meetings nawangula Kasibante najaganya nnyo ndowooza ke kafaananyi ako oyo awo neneebuuza n'okwebuuza Singi eyali asinga ono mu nnaku zino judiciary ejjudde enguzi Singi lwaki teyasasula nenzijukira Kasibante agamba nti musomesa oba yali asomesa aki simanyi omusajja oyo Kasibante nga sinabagenda mu byateesa musajja mu kuculumpanya nnyo nalineko ne ku interview yemu gye nali ndaba wano waliwo omusajja eyatusooka ku online wano ali musajja wa maanyi nnyo nga bamuyita Ibrahim Mukasa mukama amwongere bingi wano ku internet yakolerawo ebbanga ddene musajja mulungi nnyo kakati Ibro oyo ku mukutu gwe ndowooza bwe yaguvaako kwaliko omwami yakyaza Kasibante ng'agamba ayina emmwanyi ennanziga naye waliwo statement gye yasooka nayo nenkakasiza ddala nti Kasibante ono mu bulamu bwe obwa public ne mu bw'obuntu tabeerangako w'amazima naye tulina abasajja Abaganda tabeerangako w'amazima oba akantu ndowooza kankabazannyire yagamba Kasibante atuuka ne ku level okugamba nti ne bw'aba mukazi wo waka mulimbe toyogera mazima twajja ne tufuna obuzibu kati gwe batte ng'oyagala okuba ne ssente yo mu nsawo tokkirize mukyalo okumanya omuwendo gw'olina
either mugambe nyingi oba ntono bw'omugamba nyingi kirungi naye kibi kati omukyala goba n'emitwalo 5 mugambe milioni 2 kati kyabadde ayagala nga kya mitwalo 2 aba amanyi nti weeziri asobola postpondinga kubanga ali secure naye n'ekirala ate oyinza obutakozesa kakodi yako bw'oba n'5 n'omugamba nti nina 10 kati kyayagala n'akisalako enviri bwe ziba nga zaali badde za mitwalo 15 n'alowooleza ku za 8 wombi oba oyitawo kajiddwa ku mukutu oguyitibwa olokoso kati bino byebadde mbazanyira biva ku mukutu gwa namawulire byensoso bazanyira biva ku mukutu gwa mawulire credit ya mukyaza ya Kwez Robinson era omukutu baguyita Kwez Media ndoza mujja kwongera okutumbula ku mutindo gwa ebiwerezebwa naye tubeebaza okubanga baleese omanye ebyekisulu nabyo byetaaga tubiwulirize tusobole okubikozesa okusomesa abantu ekituufu kakati nenzikiramuko olutambi luno emabega byonna mbibajjukiza tukole okuteesa okwawamu nenzijukira ku Buganda Road Court Kasibanto ono ewaali ndowooza omulamuzi by then baali bamuyita Masitula Mulondo bwe yajjawo omusango gwa Kasibanto ogwa inciting violence by then yali lawyer wendoza ye Mukasambidde kakati ate kyenyo bangi bagattira bulungi kakati nenzijukira lawyer Mukasambidde waawa ewatuufu Mukasambidde yawuliriza Kasibante waawa enkwe zino ziwangadde enkwe ziwangadde lwakuba mwe temuziraba Kasibante Moses yagenda n'asinga singi n'atakola biki singi ng'amusinga ssente mu kkooti z'abantu ez'emisango nga zigulirirwa Kasibante n'asinga n'avaayo after 1 year Victorious ono teyakola ki abasinga okusanyuka abaali ba Betty Kamya mutabani wa Betty Kamya ye yasinga go bayita Kasibante kati ate RDC saawa eno ndoza mubigatagattaawo mujje mufunamu jasingezaako balaga nti bino byemulaba kati ebyokukolera abantu okubalemeza mu ntebe ziba nkwe ziwangaala ebbanga ddene kati ate bannannyini nkwe baziwaayiriza abatazirina ne baagala okuzibasibako omanyize ennumwa nnyo omuntu okusibako ekintu kyotali olw'okwagala ye akusa abaana be n'okwekkusa nenzijukira ogwo omusango jjukite gwali ku Buganda Road Court waliwo omukyala amita Masitula Mulondo ye yagugoba inciting violence Kasibanto oyo musajja mukumpanya nnyo kati kanzireyo ko mu 2012 grade 1 magistrate bali bamuyitani bali bamuyita Monica Amona Kasibanto ono yali atwaliddwa mu kooti olw'okugenda okucyankalanya akalulu ke yalagenza okucyankalanya kaliyo kinoni town council yagenda nakyankalanya akalulu n'asala akaguwa n'agenda n'alumba ababala obululu oba akalulu ako kaali kaani ye mwerabire ne polling station yali ya secondary school ono yakyajingibwa naye grade 1 magistrate n'agugoba 2012 nenzirayo era nenzijukira oba gwali mwaka kyera Kasibante lweyagamba mbu ewuwe waabalukiddeyo bomu nti waabalukiddeyo bomu busimanya waliyo bomu emu yasooka neebaluka endala neebaluka ewa Kasibante nti waabalukirayo bomu 2 kakati obubadi bwa bomu zine 2 kati ate ewaabalukidde bomu 2 nga tewali namagye ga explosives bano abambalanga ab'okumweza abazze okutegulula bomu Kasibante najja n'abamawulire n'ayogerera mu maaso g'ewaabalukidde bomu mu mulyango gwe awo mu mulyango gwe wennyini bomu yabaluka n'eyasaawo endabirwamu 2 bomu yasooka n'ebaluka n'eyokubiri n'ebaluka n'eyasaawo endabirwamu mmeka 2 kansooke mbawo obubaka buno nga mukyefumiitiriza ku bigambo ebyo nkomewo mbabuulira nti bannaffe obulamu kikulu nnyo ate teffe tulina ssente abanaku zitujjanjabira Bulaaya katandika okufa ku bulamu bwo ng'odda mu nnono ennono y'ensibuko yo mwe mwosobola okusinzira okufuna obujjanjabi nyina omuntu bantu bakyala mbeekakasa bali balina obujjanjabi bw'ekinnansi basawo bajjanjabi ba kinnansi abakuli amuyita Senga Mukooki wandiika ennamba 0750 2 omukubire mu nnono eyo mwennyini mwojja okujja obuyambi obw'ekinnansi ku mikisa gwa 2025
ku bufumbo obwo obukutawaanya bana basajja baganye omwana wamuweerera n'okwawukana mu maka abasajja mmwe abatalina amaanyi ga kisajja ekyo bali abakyala bakikuguka waliyo kafulu waakyo akuwonyezaawo eri eddagala mulyanguyire kubaali lina takuwaamu buwimaanyi wabula abalina abaana ab'ensimbu ng'oyo tannagwako mu muliro oyo bamuwonya abaagala okwezuula nga waliwo ebikutawaanya ate nga byakika olondoola bakuzaala bulaayi eyo naye tomanyi kikaakyo kuba ku 7502 kakati zina appointment ziganye akuyambako n'okuba nti ansembyayo ekyababbi bwe kiba nga gwe bakubba buli kimu nga gwe buli kye bakwatako bakibba yaŋŋamba nti teriyo ddagala lya kinnansi likwata mubbi lwaki olinda omubbi akutuukeko ayina eddagala eritangira ababbi okubba okutangira kitegeeza bwe liba dduuka tibajja ddimenya bwe kiba ki kyonna kyotereka kakati bano abakyala mubakubireko 7502 kakati lubaala embeera nga n'embiro kwotadde tokanya bukanya fire saba biki katonda yateekawo enkola mwosobola okuyitira naawe n'obaako engeri gye weeyamba buno si bulogo buno eno nnono ate munkubirengako kasimu nze omanyi bwe natambula mu nsonga z'obwakabaka abasajja abakulu mu Buganda buno mbamanyi ntuula nabo banjagala ntuula ku bisambi byabwe ne banderako n'enkomawo kyenva mulabanga nange ninga kakonge ka ku kkubo mu mbeera eyo ffe tukolera ku 702 omusumba Gordon Muzaale Sebandeke wiiki eno bamusiba ne bamuteeka ekigo neetaaga munyambeko ayina yakompaayo mpaayo akantu konna nkawerooya asobola otuwolereza tufune beyiro omanyi byafuuka bya ssente omuntu akozesa bayibuli okunnyonnyola bannabyabufuzi abatatuukiriza buvunaanyizibwa ababukozesezza obubi bamusiba ne bamutulugunya ne kale bwe anaavaayo ajja kubibeebabuulire kakati in summary ntegeeza ensi eno nti okuteesa ku lunaku olwali kukwatagana ku bigambo bya MP yalemwa era mwebale nnyo okumuzuula oluvannyuma ne mukitegeera nti nno Kasiba nti yali tagwanidde kale nno tumusaasira kubanga yali tasobola ye mu buntu okuwangula kalulu antiru nga Ssaabasajja Kabaka amubeereddewo. Ssaabasajja Kabaka musajja wa kisa mwena abakola ewuwe mulina omukisa ogw'omuyiika gwe mutamanyi kubanga waasonze nti weewano ne Kasiba nti we yayitira n'akiikira abantu b'e Lubaga naye ng'era omusiri bwatabula nsobi era ng'omuntu atamanyi kuweereza abantu bwatabula nsobi era yavaayo n'atandika okukola eddiiro ez'omunda Kasiba nti empaka abo bakolera ddiiro lwe baatuuka ne bamusuula abantu bamukyawa kakati mu kumukyawa ntera nnyo okuwulira abantu nga bagamba nti ekyogeza Kasiba nti Moses ebintu ebyo buli kaseera buli watuula Nuupu Kasiba nti Moses alinga wa mindi mpya ow'emindi empya mu Luganda ayogerwako nti bw'aba yakagigula buli watuula nga akoleeza taaba tamanya nti oba abaliwo bamunywa oba tebamunywa kakati ntera okuwulira abantu nga abaajuwinga nga twogera ku byobufuzi kuba ebyobufuzi kulaba mu kamwa ekyo mukyegendereze bw'oba toyagala kukwogera ku byobufuzi toyingiramu kakati buli watuula akoleeza naye neebuuza lwaki omulimu gw'omukulu kuttattana kitiibwa ky'abantu abaganda banne actually basically katutandikiraawo nga naye mu Buganda gye yajja amaanyi okusobola okwesimbawo n'okuzimba kayumba nawulira nti alima n'emmwanyi kyalibanga n'amagezi agalima emmwanyi yagajja mu mmwanyi terimba mu Buganda kandowooze nti mwe yagajja kubanga nzi ekihistory omutono gwe mumanyiko ng'ogyeko ekyobusomesa nange nali musomesa manyi sente ezisobola okuzimba amaka emyaka gy'okola okuzifuna mu busomesa n'okulima emmwanyi unless ng'olina backing naye mweno gavumenti omusomesa ye muntu eyasoma ebitabo ebikyasinza obungi akyafuna obusente obusinga obutono n'olwekyo kitegeeza nti Kasiba nti mu busomesa bwe ne history gye mumanyiko ng'ogyeko ekyobusomesa ali musajja munywa walagi oli 911 okunywa walagi si kibi naye yamutuukanga n'amuabusinga ebbanga lyonna nze Kasiba nti namukyazaako ku TV nga kyakole wayiga yenna nga amaaso gamutwakadde ku makya ye kennyini nga bwe omusemberedde si kiwa nti nno bino byayogera nti oba tebiba under the influence of abusing any substance. I'm not sure. I'm just nteebereza naye ebyo nga tubisizza ebbali kubaze namukyazaako lumu ku makya
sikiwa nti mu kkooti omwo temubaamu kyupo beba y'amata beba ya caayi kyonna kyonna ekimyusa amaaso kyalibanga bwetaba mindi kyaliba ekikuba ekirala so naye ebigambo by'omuntu newankubadde nga either aba anywedde walagi omuganda alugera nti gambo bbi wa mwenge alisanga ku mutwe so mutakwesuulirangako eddalwa n'akugamba nti ntamidde tinanywedde caayi nange wuno mulina caayi antamizizza nnyo kafeyini taddemu kaawa mungi nnyo kati ntamidde gambo bbi omuganda yaliraba nti wa mwenge alisanga kuki ku mutwe ebigambo byayogera ekisooka agamba Parliament Museveni yagiwamba mbu aba NUP bagamba Parliament Museveni yagiwamba kasibante gwolaba ki yagiwamba teyagiwamba byogira nange kambe kubuze nga tonaba criticizing abalala what is your say gwogamba ki Museveni yawamba Parliament oba teyagiwamba emotoka dictator gye yawa Ssenyonyi ya milioni 45 I'm just creating a summary asasanya milioni 7 buli lunaku emotoka ayina 3 abasirikale ayina lidika emotoka simanya Museveni yakiri yalinga emotoka ya Bobi Wine etayita mu masasi simanya obukadde 2 mwa ebiki byayogeddawo dictator yalino jimuwa emotoka Ssenyonyi yalino jimuwa yayita sobola vuga ye abasibe babasibira omugenzi mukama mwe ekimulo ky'emirembe Segirinya Muhammad babasibira bwerere pulidde kuno ku kigambo nti university graduate owe Harvard Lubongoya secretary general wasoma ki mpulidde agamba wasoma ki nga tosobola kuwuliriza basibe buli kimu tujja munupo kuwa kadi osooka kuvuma mpuuga anyway ye summary y'ebyo bye nasoose okubazannyira ebigambo bino bivudde munze kankaka nga munansi wa Uganda ekyokubiri ng'omusajja munnamawulire awangalidde mu kunoonyereza ekyokusatu nze saagala muntu alinnyirira mulala without ensonga ekyokuna nzikiririza mu nkyukakyuka y'eggwanga lino eviira ddala wansi ddala si kubwa pulezidenti bwokka nze ndowooza mu bigambo bye ngenda okwogera mbabuulira lwaki ngenda kubyogera nze siina kibiina kye nali ngenze nenfunamu kaadi nedda nange ndowooza nyina amagezi agamala naye ate njagala mpagira nnyo omuntu yenna ayagala okuleeta enkyukakyuka n'okugjawo ababbi ensi eno mu buyinza bw'ebyo bye babba kwero si mu byenjigiriza mu byobulamu mu security yonna ewali omubbi singa waliwo omuntu asobola okumugjawo oyo mubeera mabega nze enkyukakyuka gye njagala yeeno gye nkola I want to be the change before I demand change from anyone nze saagala kufaanana nga bakasibante nti bo balowooza nti Bobi Wine yajja kubanunula ye Musa waabwe kakati bo balina kutuula awo baliire ku nkeeka the change that is led by Bobi Wine should be demanded by everyone sinti tubeeraawo twetikka emigugu gyonna tugitikka omuntu wagu tumugambe anti watugamba ffe tuliwa before I demand change from Bobi Wine I should become the change myself and then I should follow omuntu ansinzeeko mu kutegeera enkyukakyuka erina kubeera etya nga sinaba kwogera kya kisiru kyonna ku muntu yenna ngambe Besigye nnunula ngambe Museveni nnunula ngambe Kyagulanyi nnunula ngambani nsooka nenenunula awo mu society yange nze kennyini wendi bwe baba babbi nembalwanyisa bwe kiba ki I think that is the change every Ugandan must have nga sitaddemu mawanga nga sitaddemu ddiini nga sitaddemu Haiti akina ne Yerusa oba nze se Yerusa enkyukakyuka and well-being of this society is a condition is a right I attain at birth by just virtue of being born in Uganda olunaku lwenzaalibwa mu Uganda lunaku lwenfuna eddembe okusaba enkyukakyuka mu buli kitansanyudde so n'olwekyo nze ali wanaayogera kankaka I don't believe in foolish statements and people abaagala okwesirwaza omanyi okuba omusiru n'okwesirwaza byanjawulo waliwo olwobeera omugezi n'oyagala
weesiriwaze ng'ogezaako okusiriwaza abalala. Kakati abantu nga Kasibante basalawo okwesiriwaza. Nze saagala nkyukakyuka. Nsituke ngambe gundi teyatutwala mu nkyukakyuka. Gundi yagamba okutulwanirira nga watusuubiza tewatutuusa ffe twaliwa nga lwagala otutuusa. Njagala okubeera nga tudduka ng'omuntu akulembedde akutta akati kaalire nkamukwasa maze kukiraba ti omuntu oyo ekyaddala ddala kyaddu delivaringa ku finish line ffenna tuwangule. N'olwekyo nze sibanja Bobi Wine nkyukakyuka wabula musobola okumugoberera bwe mbanga mulabye ate ng'ekituufu oyo omusajja Kasiba ne bunayogera mutya is a champion bwe kaba kati kaalire akulembedde mu byobufuzi bya Uganda oyo Busaini Boloti tosobola kumwesimbako bwe gaba amasanyalaze 3 phase ebyaddala bwe ba internet kati 5G bongo ina kyomugerageranya n'endala weziri eziri siro sijja kuzoogerako ne tubaizo garwa kitakapane no but omuntu akusinzeko you appreciate. That is my first message. If we are to deliver our country from the Siramba, ensi yaffe yebase efudde, but all what we get is what such kinds of people. So n'olwekyo njagala okutegeeza abantu abalina entegeera ng'eya Kasibante, Nsereko Muhammadi, Bijirwa, abantu abasookera ddala mu kibiina kya NUP naye nga baali beeyiiya nga banoonya bifo bwe byabalema ne basalawo okukozesa Kasibante Moses okubanga tebasobola kulaba mutima gwa kuwa kaadi. Omuntu osobola okubeera omuweereza nga tolina mu byabufuzi. Bantu bangi nnyo bakoze ebintu esente zetulya wano tuwulira baziyita USAID, UKAID, Danish biki. Abantu abali mu nsi z'Ebulaaya abasobola okuweereza wano obuyambi oluusi bakikola ku ssente zaabwe. Omuntu okubeera ow'omugaso mu society tekikwetaagisa kusooka kubeera politician. Actually wali soose kuba wa mugaso abantu bobaddemu omugaso ne bakusumusa ne bagamba ko badde omugaso genda ne Kampala otukiikirire. Naye mentality yajja mu Uganda nti omuntu asooka kwagala kukiikirira okusobola okuba omugaso. N'olwekyo nkutegeezaako nti enge efubitizi akasajja ku mutima okufuuka omutima gw'okufuuka enzirugaze eri struggle etagenda kuyamba family emu ngegenda kuyamba bannayuganda ffenna naddala ekitundu kyaffe kya Central Uganda ekirinnyiddwa ng'emisolo gijjibwambwe gigenda bagikulaakulanya ebirala mpaka lwe balitunyunyuuta nga tebatuwa biwata. Ekyo saawa eno tusuubira nti essuubi naffe okukwatako ku power liri mu muntu kuva wano mu Central Uganda no matter yajjawo atya oba atya, but so long as interests eziri mu kitundu ekyaffe nga tonaba kwagaliza muntu mulala kulaakulana. One of the things that we always want to benefit from politics is ensuring that we have personal benefit. Nga sinayagaliza muntu yenna kufuna mu byabufuzi nsooka kweyagaliza. Ekyo kimu kya buntu Katonda bw'atu bwe yatutonda. Omuntu bw'aba takiri aba akulimba aba yeeyisaako. Ne mu byobufuzi ebiseera ebisinga nga tonaba kuwagira politician osooka kumanya ofunirawa kubanga okufuna kutandikira mu family kaakati n'olw'ensonga eyo bwe banga bakumma kadi nkutegeezaako ti newankubadde kirabikanga ku wali olidde nga kugamba nga kyekikunyiiza sooka okikkakkanya osobola okuweereza abantu nga tolina mu byabufuzi. Kati kangende ku byoyogera siwulirangako statement za kisiru ziva mu muntu yaliko member wa parliament nga Kasibante siziwulirangako. Nali ndowooza oba zinaava mwani nyina omusajja gwe nali nteebereza nti waliva mu parliament ajja kwogera ebyekisiru. Statement emu nasooka giwulira mu mukazi yaliwo NRM. Waliwo omukazi gwe baakuba akalulu naye kati saawa eno minisita yabugabira abantu ambulance mu kiseera nga bagenda omulonda ku bw'emuppi. Bwe batamuwa akalulu ku mulundi oguddako n'agijjayo n'agitimbulako n'ebipande n'agamba ambulance yagijjayo ate oba baakola n'akola entondo n'agijjayo ambulance. N'entegeera eri mu Bafirika ng'ekyaddala ensi yaffe eno eri yeetaagisa ki oba eri yeetaagisa mugigi Katonda aguyiweko oba ensi yaffe Afrika eri yeetaagisa Katonda nga bwe yalonda Sodoma ne Gomora abasiru abo ky'omuliro oba bwe kiri baaleke muka basobola okwagaliza n'ab'omutima omulungi. Nalabira ddala munnabyabufuzi oyo yasooka mukazi alina ambulance gye yagijja gye yali yawo abantu mu kalulu bwe basooka omulonda bwe batamulonda guddako n'agitumya kitegeeza yali yagiteeka mu mannya ge nga si y'abantu eriwo nga kanyeebwa. Statement ez'okubiri ezikyasinza obusiru nzuulidde mu Kasibante Moses. Nsaba okutegeeza ku Kasibante Moses mwogera n'abantu. Why do you want to paint a picture that kwegamba omuntu yenna okukwata ku ssente z'eggwanga Museveni yaba azimuwadde? Lwaki mwagala okusiiga ekifaananyi ekiraga nti mu ggwanga lino omuntu okubaako kaafuna konna mu nsi
it's kwegamba getting anything on the national cake is at the mercy of one family. Lwaki kankubuuze mwami Kasibante, do you realize that ebintu ebirina okubeera mu office ya leader of opposition tebabiteekawo lwakuba nti opposition leader alina kuba Ssenyonyi? Do you realize that the finances, do you realize that the car, do you realize that the resources that should be used by the leader of opposition are a constitutional right? Obadde ekyo okimanyi Kasibante Musa oba Moses omusomesa gwe simanyi yali asomesa biki? Kasibante Moses, do you have it in your head? Someone who was in parliament nga gwaliko ne mu parliament oba kati parliament yakugasa ki Kasibante Moses? Do you know that ebintu ebibeera mu office ya leader of opposition dembe kwegamba right kiri mu constitution nti leader of opposition yakubeera na kino nga Ssenyonyi tanaba kubeera mu parliament? Do you realize that whether it is Ssenyonyi, Komakechi, Nandala or someone else, do you realize that whoever is in that office is entitled, constitutional entitlement of the benefits of the leader of opposition? Kakati Kasibante ebyo bibuulire basiru. Kyokka ate ekisinga okunsesa oli popular online ku internet kuliko bantu bagezi. Ebintu by'abantu bosobola okuwuddisa abo mu kyalo bali ku radio, basobola kubeera ku radio. Unless ng'ogenze mu radio z'aba NRM, kubanga ne radio kati izisinga frequency zonna abafere be NRM bazigula ne bazimalawo zonna, kitegeeza radio zonna around the country z'aba NRM. Unless nga bakuwadde airtime to speak on radios, wano ku internet toyina gw'oyinza kuwuddisa. Kasibante, emitima emibi egitudde mu busajja obuganda obw'emitima emibi, including you bw'oba toli nsohole. Obusajja obweteeka wano simanyi lwaki buli muntu akyasinza okwagaliza omuntu ekibi nga munne wa tribe yemu ate muli baganda. Emitwe gyammwe gibaweereza ki? Mu bika byammwe eyo babayita ku kyoto ne babatuuza Kasibante oba oli wa kikaaki, Kasibante baba ba kikaaki. Manya abantu bayiga okwetuuma amannya ennaku zino. Do you realize engege olina eremererwa okutegeera ekituufu n'ebeera diverted? Makerere twasoma psychology bakita displacement. Omuntu alekerera ekimunyiziza anga n'agiteeka ku kintu ekirala. Be basajja gosanga bamunyiriza ku mulimu akuba mukazi waka. That is a psychological problem. Do you realize Kasibante nti obusungu bw'oba olina ku personality bukushadowinga ne bukuteekako akatimba ne kakulemesa okulaba reality? Obadde okimanyi nti seriously benefits zino z'oyogerako simanya Ssenyonyi alina emmotoka ya 45 naye ate Kasibante obunaku bubasusse. Mulekerawo ate okwolesa obunaku obususse. Kasibante gwolowooza emmotoka kikyali kwegamba okuvuga emmotoka, is it still a topic of discussion to someone who is an MP? Joel Ssenyonyi ne bwayingira mu parliament, by virtue of entering parliament, is entitled to something like 200 million buying a car. Whether Museveni yagimuwadde oba si yagimuwadde, Kasibante njagala nkozesa akantu kano ngenda kuwa kasavu kanyama ne banno bumwine entegeera yemu. Ngenda kubawa kasavu kanyama akinagwe, Nsereko, Mpuuga, Bwanika, Mukaaku, kyokka bonna amannya ge balina gaawa. Ne bano oba mmwe temulaba nsi eno gye batwala kanenywere ku busera. Ana mtufu ekizibu kya ngera abantu beboogera ekizibu ky'ensi yaffe ate yeffe. Ekizibu ky'ensi eno ate yeffe bannyini ensi. Abantu nga Bigirwa naawe okay, sijja kugenda ku Bigirwa kuba kati Bigirwa aliko wansiko w'okutegeera ebintu bino. Oyo ye entegeera ya wansiko nnyo okutegeera ebintu bino, sijja muwaako nnyo example kutegeera ye ng'omuntu. Kakati kankubulireko mwami Kasibante, emmotoka eri omubaka wa parliament ddala kintu kikyaweebwako obujulizi nti Ssenyonyi avuga emmotoka ya $405,000. Kambuuze, bwe wali mu parliament bakugamba nti leader of opposition alina kuvuga mmotoka ki? Is seriously a leadership problem? Kizibu kya byabukulembeze otandika asaasanya ssente mmeka? Njagala nkuwe akagero kano nga nkurefreshinga bw'obanga tewakawulira ku Bobi Wine nga tomwagala. Kawulire kunze. Kanka summarizing kubanga sigwe gusoose aza kwogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu
aina munabyabufuzi omubyafaayo gwatera okuweerako example agamba munabyabufuzi sebo dictator eyakongola enkoko bagikongola namo n'agijjako ebyoya byonna neeyiika omusaayi enkoko bw'amala gikongola yonna neeyiika omusaayi ati n'agiwummuza wansi n'akwata ebinyeebwa n'atandika ogikanyugira bukasooli obunyeebwanyeebwa enkoko n'etandika omugoberera olw'obunyeebwa buno naye nga yagikongodde n'agimaanya yonna eyiika musaayi. Kasibante muyina engeri gye mupaintingamu Museveni as if one Museveni is a god. There is a way you talk about Museveni as if Uganda should be at the mercy because Museveni was born. There is waliwo engeri gye mukiragamu muyina engeri abalina entegeera yange yakasibante gye mulowooza nti lino eggwanga twazaalibwa lwakuba Museveni ye yatuzaala ani yakulimba nti lino eggwanga tulina kubaamu olw'okuba Museveni mwali bw'atali baawo tetuli baawo oba bw'ataaliwo Uganda teyaliiwo. There is a way you assume that Museveni gwe bakwasa obuyinza abazungu nga bagenze nakati abazungu baatufuga ano Kasibante wano babaddewo ba ssekabaka ab'enjawulo nga bafuga bassekabaka ekibayisa abassekabaka nti obukulembeze bwabwe bwatuuka ne buggwako ne kujja emirembe emirala omulembe omusuuna omulembe omuki katuli ku mulembe omutebi ogwokubiri ate n'omulembe omutebi gwe tuli kwalo mu Buganda si gwe gusoose waliyo omulembe omutebi ogwasooka guno gwakubiri. Leaders come and go. There is a way you tell us Bakasibante n'ekikula ky'abantu bwe balimu balina ekifaananyi kye basiigira bannayuganda nti mu Uganda temusobola kuba mu leader of opposition nga Museveni taliiwo nti mu Uganda tosobola kwata ku ssente n'ojjanjaba mubaka wa parliament nga Museveni si yalagidde nti mu Uganda tosobola kufuna musirikale akuwerekereko ewammwe mu kyalo nga si Museveni yalagidde. Kasibante Moses nkutegeeza Joel Ssenyonyi oba the position of leader of opposition, I'm not talking even about Joel Ssenyonyi, the position of the leader of opposition is a constitutional right, and whether you like it or not in this country called Uganda munsene eyitibwa Uganda waliwo ebintu gabina okubaawo kankutegeeze abo abasajja boolaba majje bakojja abafe kyogamba toyinayo omuntu yenna gw'omanyi Kasibante Moses ali mu majje ng'omumanyi erinnya ne gye yava. Bino ebyokubeera nti amagye gajjudde abantu baleeta abantu ne bajja okuwandiika amagye eruweero ne baleeta ab'eggulu ate babawandiikira eruweero ne bagenda eggulu ne baleeta ab'embala ate babawandiikira eyo is as a result of a dictator. I'm asking you Kasibante Moses Museveni dictator oba si dictator gwe kikyolaba gwe nga gwe nga tonaba kutubuulira bya kisiru. First tell us, you know there is a problem with Ugandan political analysts. Ajja n'ayagala okukwata time yonna nga ajerega balala nga yita kubuulidde position ye. Nze bwe mbadde ntandika program eno nkugambye the change that I want to first be the change before I demand change from someone. Njagala nze kennyini nsokwembere n'enkyukakyuka gye njagala nga ntandika program eno nkugambye ekifo ky'obwa president kitulamu omuntu omu. President bw'akeera enkya ne bamukyusa things do not change mu nsi eno evunze. Ensi yeetaaga toto overhaul bulldozer yeetaaga yonna ne bagisenayo lumu. Waliwo obukazi nga buli eyo bulemedde mu ministry, waliyo obusajja nga buli eyo kafuuka ke kamaanyi minisita bamukyusa ne balekawo ka security ne balekawo n'ayera omuntu n'atuuka ne yeekwata n'ekifo nti ekyo nze nkyera akulogeramu n'akutta. Ensi eno tegenda kulaakulana nga abantu balowooza mbu omuntu omu bw'afuuka president oba Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akeera ku makya enkya n'afuuka president kati bintu birungi. This whole system is dead, is totally dead. The whole system is totally dead. Nze one ekintu kye nkyasinze okwagala si be bano Kasibante be balowooza. Tokeera ku makya n'otandika Bobi Wine anti yatugamba agenda kufuuka president nga teyafuuka. Tunoowulira ebyekyana ekito omanyi bataata ffe baabanga baagala tusigalewo kabaatugambanga nti kankunone naga ngenda sigalawo kanzije nkunone be Bakasibante n'entegera yaabwe yasigalayo mu myaka 5 kitaawo bwakulimba ati ngenda kwano kuduuka kankunone. Bakasibante kyekika ky'obwana obwagala sweet nga bakalimbalimba ne sweet nti kankuleetere sweet ne kasigala wano nkasanyuse kazanya kaloza omusajja n'agenda n'amala ne wiki nga takomyewo ntegera ya kyana kito. Buno obuswazi bwe mufuna n'ebifo bye mwagala bwe babasuubizanga obwa minisita oba okuba appointinga ku RDC muteeke amannya gammwe ku listi. It seems kati njagala kubuuza mu bigambo bayogedde Kasibante ne banno abalina entegera y'emu. Unless nga muinayo wa leader oyo simanya who is not our leader. My leader. Kasibante Moses, if you ever say
that omuntu yenna mu Nuupu okufuna kadi alina kuvuma Mpuuga yavumaani okufuna kadi ya Nuupu yavumaani tutandikire ku ye kennyini nti mu Nuupu okufuna kadi olina kubanga ovuma Mpuuga ye Mpuuga okumuwa obwa commissioner yavumaani Mpuuga okumufuula leader of opposition yavumaani Mpuuga okumulonda ku vice chairperson bwe gundi yavumaani mu Nuupu yavumaani kuba osobola okugamba Mpuuga ya criticizinga government ebya government njagala ontegeeze wali bwe yali mu NUP nga bamu asayininga emirimu egyo yasooka vumaani mu NUP asobola omuwa kadi ebyo ebintu bye mwogera ababawo obudde first of all tebalina bakukyaza ekyokubiri ne bakyaza ndowooza temukola research ndowooza wawangala nnyo mu mwanye obugundi obuwuka ne bukuyiikira ne bukubuna kirayika obuwuka obuva mu mwanye bukutawaanya nga bubeera bukusiiwe notosobola kwetegeka bulungi nnyo nawulira oba ne mwanye omaya musajja kati nze bwe ntunulya Kasibante ne byayogera ebimu mbikakasa katuyinza kubanga ne mwanye zifaanana ez'abasajja emwanyi za Kasibante zalifaanana ente z'abasajja mivule ebisajja ebiganda biriwa no birina emitwe girimu amalwa naye nkola ne muzeita amalenga agamba omutwe engalabi nga simanyi kyategeeza engalabi kiba kituli munda guba muatwa hollow having an empty head yagiyitanga ngalabi kubanga engalabi n'okutegeera okuvaamu ekintu ky'amakulu basooka gikuba ku mutwe bati kyovola yakubanga ku mutwe bwati mwami Kasibante Moses ago ge magezi g'ekisomesa g'olina. Do you want to paint the picture that in Uganda if someone does not kneel before Museveni gets nothing? Echaddala, if someone becomes a president abane level eyitibwa fountain of honor. Fountain of honor tekitegeeza nti fuga amaka gange, tekitegeeza nti jangu ku kyalo okulina wa LC. There is a hierarchy. Ekisinga okukutawaanya Kasibante Moses, you don't respect countries nga ndate wava Buganda ye wasingaga na magezi. Civilization in Africa almost started here in Buganda. Gwe kitisasilo okutawaanya kwe kubanga obeera mu ggwanga eritalina structures. Kasibante Moses, what we demand from leaders, especially leaders of Africa, Uganda inclusive, is creating valuable structures where everyone can fit and thrive. Not having the word of someone. Moses Kasibante oluzungu lutono nalo kandukendeze kwana oluzungu lutono lwakulemesa okutesa mu parliament. Bana Uganda kye basaba sikubeera ba president abatwini milioni 5 fena tule ku kifo kimu. Sikubeera ba kamanda ba maje nedda. Bana Uganda baagala system enzimbe. Baagala enkola mwe bayitira. Ng'omulimi ayina bwayita n'agula eddagala ettuufu n'alima n'ettaka nga terimubbibwako omuntu n'aliteeka kente 2 omuntu nateka na wamba square miles nateka kente 2 omulimi nafuna walimira nafuna weyebuuza nafuna abajja okumulambula ngo omulimi nanoonya akatale natunda ebbeyi nga tewali ba broker bagenda batula nakasiro oba broker batula nakasiro mu katale oba batula ekkolola oba batula luddawa bagenda mutu alako sentezi ensi teyagala nti lwakuba nti gwe nga byolowooza mbusimanya. Everyone is in Uganda because it is at the mercy of the president. Who tells you? We are all Ugandans by birth. We are born here and we are supposed to be here. There is nowhere that is we call our home. Chetu demanding as if nakubera ba MP. We don't demand being ministers, all of us. Tuli aba minister bali chinana ba MP muli bali bitano kakati the whole population of 50 million people. Do you think all of us can fit in that parliament? Do you think all of us can fit in that parliament? People don't demand to be politicians. People demand structures in a country where everyone structures mu masomero ngebe abantu basoma bili applicable. Syllabus nga zichuka okusinzira ku nchuka zizira okuchuka. Abantu nga basoma ne bafuna emirimo kubanga bagisomerera si wakubanti balina mukulu waabwe akolayo bajjajja waabwe akolayo. Abazzukulu be balina okubeera mu buli kifo. Ezo structures twagala. Mu busawo twagala ngo omuntu bwasalawo omusawo naga nti bamuwadde omulimu public hospital. Bamuwe ajja tukaleme kubeera ku TikTok. Abasawo tuka mudwaliro nga bali ku TikTok bali ku WhatsApp. We demand structures where a doctor who we never told to be a doctor serves in the interest of being a doctor and his profession serves the patient because he's decided to be a doctor. We demand a judiciary that is not biased to favoring the incumbent, to favoring the current government. Abantu tebadimandinga kubanga bonna balamuzi. Abantu badimandinga omulamuzi akola okulamula okwesigamye ku Katonda, okutesigamye ku sente mekazo zenazo. Not everyone wants to be a judge.
This is what I'm telling you. But there is Kasivante and the likes of Kasivante. There is a way they paint this government as if sijja kulya kubanga Museveni yasuze bubi, sijja kulya kubanga Museveni lero yazukusa kolola, sijja kulya lwa kubanga Museveni lero yakyadde bw'akyala fere ebyekisere bye mulimu. Eggwanga teribeerawo lwa abakulembeze, eggwanga libeerawo lwa abatuuze. Katika nkubulire. If a day is declared in a country without a president, omanyi mwembeera mbuyinza mulowooza nti nno. Let me tell you, during COVID abantu baali tebatambula buli omu ng'ali makage. It was a test of time. It was a global test of how people can relate to each other. Wawulirako incidences of killing each other, homicide, domestic violence, gazeyogede bisireba COVID than wezibeera nga waluga president. Of course, bino ebisigadde bano ba politicians n'ebisigadde there waliwo engeri gye mubawaamu kwegamba. Waliwo engeri gye mubawaamu mwine engeri gye mubawaamu adi kwegamba amaanyi ge batalina kwegamba kati first family bwe bateriiwo tetulya. Nzaba kutegeezaako mwami Kasivante nti entegeerayo ne banno we mwine entegeera y'emu. Mbategeeza amawanga tegabeerawo lwakuba nti specifically kanjogere ku Uganda. Uganda tebeerawo lwakuba nti nno Museveni taliiwo. Nedda si yasookawo. Wali akaseera ko kyakoze kajja kikola ati waliwo akaseera lwatajja kubaawo. Kati temuwuddisa abantu kulowooza. Mbu nga bino bye wabadde oyogera. Musimanya asaasanya miliyoni meka. Biki. You think mwami Kasivante, leader of opposition yenna using money to serve the interests of people who he is serving is at the mercy of Museveni. Remember nkujjukiza akantu ka Kyagulanyi. And let me tell you, the current government gye tulimu nze njiraba ntya. Eno ye government nga abalimu dictator tali omu. It is a country governed by warlords. Banalwana. Oba tokiwulirangako kankikuteekere nkikubuulire. Muline eggwanga bw'oba tewalwana kitegeeza toyina koyina kufuna. Tubadde tujjukizibwa entakera nti bannalwana. In English, the people we call warlords. This is not a country of a dictator. This is a country of a multiplicity of warlords who take shares of this country the way they want. Katika nkujukize mwami Kasivante. Obadde okimanyi nti nno General Katumba Amala yali mu works is a military general. Obadde okimanyi nti buli project ekyasinze obunene kati kitongole ky'amagye kye kigikola neeke. Neeke yekwata contract esinga obunene. Muno munsi temuli ba civil engineer oba temuli bazimbi. Obadde okimanyi nti n'amagye tegakyakkiriza yadde okunywa kutuzi nga muntu wa bulijjo yatukoze Spice Diana oba ani tasobola kukola ki kukola mazzi balina agaabwe bagayita uzima. Obadde omanyi nti mu security company ezisasiza okubeera za security zaabo. Obadde okimanyi nti batongozza bandi kati ne mu kuyimba bagobye abayimbi bagenda kweyimbira. Emikolo gyonna egibaddewo egya government bagenda kugyeyimbira. Obadde okimanyi nti abasirikale saawa eno bali mu kwezimbira amalwaliro agaabwe specialized hospital nga gaabwe bokka. Okimanyi nti waliwo eddagala lyabwe libeera special nga be balifuna lyokka. Obadde okimanyi muli neggwanga mwami Kasivante nti ezaali niigiina z'abamaama bo oba bamaama baffe abasomesa busako kati mu magye be bakyasinze sako ekyasinze ssente singa nezibeera mu banka enkulu. Obadde okimanyi nti be bazimba ekisaawe ky'Entebbe. Obadde okimanyi nti be baddaabiriza enguudo ezisinga obungi ne Kampala bayingira be baddaabiriza enguudo bayinginiya tebaliimu. Obadde okimanyi nti be bawa ssente okulima emmere singa COVID yakomawo emmere ne babawa biliyoni simanya ameka ne bakungulayo biliyoni 9. Obadde okimanyi kati ne judicial bagitutte kati nga saawa eno ba civilians bawozesebwa mu court martial. Kitegeeza ne sigeddamuzi terikyasobola kuwozesa musango nga abamagye tebasazeewo. Kakati bakakiiko kabwe ke bateekawo disciplinary committee y'abyabantalo kati yewozesa abantu ba bulijjo abatagenda nkona mu ntalo. Ayaweya ebintu ebyo badde obimanyiko mwami Kasivante. Obadde okimanyi tewakyaliwo kintu kyonna nga nebbaala ekirungi oli onywamu kuwalagi. Omanya amabaala okunsinga nze simunywa gwomunywa n'otamira kitegeeza ne mu bbaala olwayo. Kankubulireko mwami Kasivante obadde okimanyi nti nno nebbaala ezisinga wano e Kampala n'ebimansulo ebisinga wano e Kampala na buli kimu by'abasirikale. Gwegendo laye buli bbaala emenya amateeka wano e Kampala ewatundibwa obupapula bw'enjaga, ewatundibwa busigala bw'olukumi, ewatundibwa ebikuba byonna, ebyagaanibwa kesisi byewamba mu mabaala amalala. Okimanyi nti nno muzaabwe gyebiri. Okimanyi nti bakyasinze transport wano basi ezikyasinze obunene nga bezaabwe zikola gwa kusomba bawala kuva mawanga gatuliranye baleeta muno ku weekend ku Friday na bazayo lwa Sunday. Obadde okimanyi Kasivante Moses okimanyi nti nno mu Uganda muno tokyasobola kupima kyapa kyonna nga tewali je nakimanyiko.
olina okuba n'omusirikale emabega okusobola okuwangula omusango gw'ettaka. Kasiba nti wawulirako ku musirikale eyabba olugave oyali Wema Kindye wano, muganda we n'amweyimirira. Muganda we bwe yamweyimirira, muganda we ne bamusiba nga eyabba olugave omusirikale alemedde mu barracks. Okimanyi nti amateeka agafuga ffe tegabakwata. Ayo aweya mwami Kasiba nti Moses obadde okimanyi nti nno mu parliament omwo mwe bateeseza saawa eno amagye gayingiramu ne gatwala MP ne gamukuba engumi nga bwe gagadde ne gamufulumya mwe balina okuteeseza. Obadde okimanyi Kasiba nti Moses omugenzi Muhammad Segirinya yawambibwa gavumenti etatuwa bujulizi ku bijambiya. Obadde okimanyi nti Muhammad Segirinya tanabagenda mu parliament ebijambiya byali Masaka. Obadde okimanyi ku mirembe nga ne Muhammad Segirinya tanafuka MP. Obadde okimanyi nti abantu batemanga banabwe ebijambiya ngono tanabakujja. Kakati obadde okimanyi nti amagye gawamba omuntu. Nkubuulira obadde okimanyi nti omuntu ekkooti emuwa beyiro n'emuta amagye ne gamusanga mu lujja lwa kkooti ne gamuwamba ne gamutwala gye mutamanyi ne mutasobola na munoonya. Kyagwa kuba MP babiri emyaka 2 nga babasibye bakomawo balwadde omu yafudde. Nsaba okutegeezaako gwe Kasiba nti Moses ng'ogyeko ebyo obadde okimanyi nti wano tolina ky'oyinza kukola. The list is endless. The list is endless. Kakati Kasiba nti Moses nengeeza mmwe olya mmere kyentuufu etakuwa magezi. Nze nsaasira omanyi bagamba bwe kiba zirindaba olwange tawa musibe mmere tebinkwatako. Your praises of in a sad situation of a bad governed state, your praises, there is a way you praise as if you assume all things are okay. Are you aware even in the time of need batu wa amatagali expired? Are you aware nti no mu biseera ebya COVID abasirikale be DU batta abantu bangi okusinga COVID be yatta. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti mu kalulu akawedde abantu bakubwa amasasi nti nga tebalina mmondo. Obadde okimanyi? Are you aware gwe Kasiba nti Moses nti retired? Obadde okimanyi nti all political positions in this country have been taken over by the military? Do you remember the days when the presidency was supposed to be for a military officer who is General Kaguta Museveni, and the vice presidency was of a civilian? Obadde okimanyi nti kati general and a retired general, commander in chief, and a commanding is a commander but is retired commander. So what is the meaning? Binyonyole ebyo liya yali retiring amagye commander in chief is the commander in chief naye ate is a retired general. Simanyi babikwatagana bityo banza abitegera binyinyonyole. Obadde okimanyi n'ekifo ky'obwa vice president kyabeeranga mu Babu Kenya baani abakibeeranga mu kakati kirimu Meja Mulamba retired Meja tebakyalina ke bakyasobola kutwesigisa kati waana genda maaso. You think we are okay. That's what you think. Let me tell you, tewaliyo kintu kye bayita government. Ekintu kye bayita government babeera abantu abeeremeza mu ntebe. N'olwekyo genda maaso ng'obawaana. Constitution egamba the government are people for the people by the people. Now which people are in government and who decides? Obadde okimanyi nti mu parliament ekintu kyokka ekisooka okutuuza parliament n'ejjula nga tewali yeebuzaabuzizza libateeka nga Museveni ayagala liyitewo. Kasiba nti Moses oli mulimi wa mwanyi. Gye walaba olukiiko Museveni yakuba olw'emmanyi. 3/4 of the people who were sitting there, minus subtract the journalists who were filming what was happening, were soldiers. Obadde okimanyi nti waffe Masaka twagabanga nasale nga abantu bali memwanyi kati abasirikale bokka be balina okudistributing emwanyi. Obadde okimanyi walabako mu lukiiko olw'ontulako mu kavidiyo yako. Okimanyi nti abamagye tebakyasobola na kutwesiga nti ffe tusobola okulima endokwa. Obadde okimanyi genda maaso waana kubanga yentegeerayo. Ffe bannansi tutunulira ebirerya ne tutunulira omuyonga ne tutunulira ebipapula tugamba weewaawo. Nkujjukiza ekigambo kino mange yakiŋŋamba nti enda zizaala amabeere ne gayonsa ane gayonsaamu ggwe and the likes of Kasiba nti kale mugendeyo ne maayirida tunalaba gye munaakola ki. Nzijukizaako abantu mwenna ti omukyalo omujjanjabi bamuyita Senga Mukooki mwekakasa. Gwe ku buli kizibu ky'olina nga tikyetaagisa kugenda buyindi ojja kumukubira ku 0750 26000. Nateera okuteesa ku lunaku olwaleo tekukomye naye nsabye nkomaawo
ku by'okuteesa ku lunaku lwayo musatambuze video zino zituyambeko kikyendowooza nze ndowooza nti singa abantu bakkiriza ne badda mu sensezi zaabwe tusobola okukyusa obukulembeze awatali kuyiwa musaayi kubaffe wano tulinawo abaana tulinawo bazadde baffe nze sirina nansi ndala mwe nali ŋŋenze ne mmalamu nnaku 2 oba ne mmalamu wiiki nedda mbadde wano kwe kwaffe ate okwaffe kulina okutereera awatali kwegwa mu bulago kakati ebirowoozo bino bye tusinziirako okuyambagana yenze kankaka Peter yenze badde ku Media Choice Production tukolera ku 702 8 59 munyambeko tusonda akasente tujje omusumba Gordon Muzaale mu bunya bwekomera akomawo ku Lwokusatu mbasiibudde ayina kalina enamba esoma kankaka Emmanuel Peter okatuweereza n'okulabirira abaana be nga bwakyali mu kkomera mbasiibudde mweraba